Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Waliwo abadde babuuza ensonga ezikwata ku Sammy the Mighty Family oba Sam Okanya. Ebintu bya Sammy biri complicated. Baamukwata ne bamuteeka ku CPS naye ng'amawulire ge tufuna galaga nti embeera si nnungi gy'abadde ayisibwamu. Ngenda bikunnyonnyola byonna. Sooka subscribing jangu mu comment section tuwe ekigalo likinga bw'oba osobola kusharinga kikole ensonga zibeere nga zitambula. Ensonga za Sammy ng'ozitaddaawo ku ssaawa eno yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nago njagala gakuwa ava side z'eggomba okuziika nga bwe twakugambye olunaku olw'ejjo yagenze kuziika Ali Benz oba Ali byekwaso eyafudde ng'ate munywanyi we ate nga munnankyukakyuka abadde munnakibiina ekya NUP era nga munnakisinde ekya People Power. His Excellency ne ttiimu ya National Unity Platform bava side z'eggomba okubeera nga baziika. His Excellency alina ebigambo byayogedde byenjagala owulire wabula nga sinabikuwa njagala nsooke nkuyiseyise mu nsonga ya Sammy. Sam Okanya olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti mu mbeera ey'okumukukusa. Gwampuliriza Sam bamukukusizza ne bamuleeta mu kkooti eya Buganda Road. Amawulire ge nnina wano galaga nti Sam bamukukusizza ne bamuleeta nga tewali yadde looya we, tewali yadde omuntu we, era baamaze kubaza nti tewali muntu n'omu wa kibiina kya NUP agenda tutawaanya. Kakati Sam Okanya ne bamukukusa ne bamujja ku CPS gye baamutwala gye baamusibira, era David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina kya NUP yagenzeyo n'abagwako nga bakukuta n'ensonga zino, era naye agenze okutuuka nga mu kkooti bamaze okuba nga bamugjayo, era gategeddeko n'agatutegeeza nti Sam Okanya bamuzizzaayo ku rimande okubeera nga ajja kuteebwa ng'ennaku z'omwezi 19 oba ajja kuddizibwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana ogwo ogujja. Kitegeeza ayina ennaku eziwerera ddala okubeera nga ate akyali mabega wa mitayimbwa, wabula nga kigambibwa Sam yakubiddwa bubi nnyo, embeera gye bamuyisizaamu si nnungi, newankubadde mu bigambo bye yalaga ali strong nnyo era akyali ku nsonga. Agamba tajja kuzikiza, ekyetaagisa kyonna ajja kukikola. Emabegako awo twakulaze emmotoka eno eya poliisi mbu wabaddewo ebigambo ebyogerebwa nti baamukukusizza nga bamutwala obaolyawo mu malwaliro ag'enjawulo okulaba nga bamutetenkanya baafune obujjanjabi, at least bagenda omuleeta mu kkooti ng'alabikako, naye nga kigambibwa nti yabadde ayisiddwa bubi nnyo nnyini ddala. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, wabula we twogerera ebimutuuseeko byebyo. Aleeteddwa mu kkooti okubeera nga ate bamuyisaako embeera ya bail. Babadde bagezaako okubanga basaba bail bagimumye era bamuzizzaayo nga bwe nkugambye akomawo ng'ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa munaana ensonga zibeere nga zitambula. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ayina byayogedde abadde side z'eggomba byebimu ku bigambo byenjagala okubanga nkuwa obeere nga ate otambula naffe. Njagala kuwaako ebigambo ebitonotono byayogedde, ebimu ku ebyo byendowooza nti bijja kuba bya nsonga gy'oli nange gyendi ffenna gye tuli, wabula kansooke mmala okunywa ku lwendo lw'otuzzi nkuleetere ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde bw'abadde eggomba mu kuziika Ali Benz. Red Zone TV kwoli genda osubscribing tuwe ekigalo osharinge bw'oba ng'osobola ensonga zibeere nga zitambula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, bigambo bwe bitwe biri His Excellency binjagala okubanga nkuwa nga bwe nkugambye nti abadde kanoni mu bitundu eby'eggomba eri gy'agenze okubanga aziikirako ab'enju ya Ali Benz. Abadde agenze kubanga asiika Ali Benz yafiiridde mu kabenje. His Excellency ayogedde ebigambo bingi nnyo naye of course tusobola bikuwa byonna, wabula tukuwaako ebitonotono
ebyo bye tulowooza nti bijja kukola amakulu gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira wabeere ng'otegeera naawe nga tomisinga nsonga yonna. Ababadde ku live ku mikutu egy'enjawulo kakasanga ebigambo bino mbirabye, wabula naawe atabaddeeko nja kukusaba obijje wano ku mukutu ogwa Redzone TV, then oluvannyuma nzije tubeere ng'ate tutambula mpola mpola. Sebo webali nyo bali dala mukuru Nyanzi. Sebo MP waffe atutwala Honorable Sazi, Sebo chairman waffe MPD, wadamu chairperson, bakulembeze bannaffe mwenna, bakadde baffe, mama wange mama Nantumbwe atudde wano, bakadde baffe muzeyi chairman Abasi, muzeyi Mukatoliki, abataka mwenna abali wano, baganda bange twakula wetwazirunda abasibu ne bannyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Banaye tukuŋŋaanye wano olwaleero nga twerekera muganda waffe, mukwano waffe, mulwanyi munnaffe Ali. Nze Ise Kimpi oyo abangi kuffe erinnya lye erya ddala tetwalikozesanga. Ali oyo mbadde mumanyi emyaka gyange gyonna gye mpangadde ku nsi. Nyimirire wano. Anai ndetente bali mu sisinde kabana bekalo ne babadde ki banange mbadde njogera ku Ali Benz. Nze Ali Benz oyo nze mulabye obulamu bwange bwonna kuviira ddala nga ndi mwana muto, yali mukulu era nga mukulu w'abakulu bange. Ali Benz gwe mugigi gw'aba Bulasio byekwaso, gwe mugigi gw'aba City, gwe mugigi gw'abanyazi naye Nyanzi yali muto ku ye, gwe mugigi gw'aba Jofule, gwe mugigi gw'aba Diomedi, gwe mugigi gw'aba Kajubi. So ffe twabalabanga ng'ekyokulabirako, naye wezze nkula namwagala nnyo kubanga yayagalanga nnyo ebintu bikyuke ewaffe wano. Simanyi oba omuntu yenna bw'aba akwogeza oba nga wogana, manya nti tayagala owulire ebigambo bino. Tetera kufuna mukisa kubeera ffenna, n'omukisa gwe tufunye omu ku ffe nga tuvuddeko. So Ali gwe njogerako si muntu wa bulijjo basebo ne bannyabo. Ali oyo olw'okuba nga ayagala nnyo enkyukakyuka, nze twafuuka ba mukwano nga nkyalina muyimbi abazze bagoberera music wange. Waliwo akayimba ke nayimba kw'omu ku bantu be nasinganga okwegomba, naye yali munaggomba, bamuyitanga Bulasio byekwaso. Abakulu abali wano mwali mumanyi tiyasoma nnyo, naye yayagala nnyo abantu be, ate yafubanga nnyo okuyigiriza ekyo ky'amanyi okiyigiriza abalala. Kyova olaba mulaba ababyekwasa abalala lwakuba kati babayita Bakyagulanyi. So ne bwe twali tukola oluyimba lwa byekwaso olwo, oba ozzeeyo ne weetegereza video, Ali Benz yalimu gwe twali tuzannya naye omuzannyo omweso. Ne tufuuka ba mukwano, ate ekyasinga otugatta kwe kwagala enkyukakyuka. Basebo ne bannyabo, buli mwogezi avudde waggulu ayogedde ku nkyukakyuka, tikyafugana kigambo kya bulijjo enkyukakyuka. Naye enkyukakyuka kye ki? Munzikirize kaseera kano n'ekyo nakyo nkinnyonnyole naddala eri abato. Enkyukakyuka kye ki? Enkyukakyuka tutegeeza okukyusa embeera, okujja abantu baffe mu bwavu buno bwe mulabirako ddala ne wano wenyini we tuyimiridde okumala ebbanga eryo lyonna ebaddemu. Enkyukakyuka kwe kulaba enjawulo wano ewasinda,
kwe kulaba nti wali mu Kiwanda wabawo eddwaliro, kwe kulaba nti Kampungu waliwo oluguudo olutuukayo, kwe kulaba nti si Kasaka yokka nene mu Kitemu basobola okuzimbayo eddwaliro, n'Ekyegonza, ne Namabeya, n'Ekitwe, ne yonna yonna. Enkyukakyuka kwe kulaba nti kyalo ki kino kye tuvuddeko Ensambwe. Enkyukakyuka kwe kulaba nti Nsambwe teyakoma kutinta ku mulembe gw'abaguliko, asobola n'okutinta ku ssaawa zino. Basema ne bannyabo, enkyukakyuka gye twogerako kwe kulaba nti naawe weeyagalira mu nsi yo nga bw'ogenda n'olonda omuntu gw'olonze okulangirira. Tebakoma kumulangirira wabula afuna omukisa okutereereza ebyo byakusuubiza. Basema ne bannyabo, enkyukakyuka kwe kubeera ng'ogenda mu ddwaliro n'osangayo eddagala. Bakadde baffe abali wano abasinga obukulu, bino byenjogerako nkakasa mumanyisi yabiyiye. Mwe kennyini mwali mubaddeko wano ng'awe Kanoni bw'ogendawo mu mirembe gy'abamamba baffe ba Robina ng'osangamu eddwaliro, ng'osangamu eddagala mu ddwaliro nga bw'ogenda okuzaala tebasobola kugamba mukazi we yafudde kubanga tewabaddewo gloves, tewabaddewo kando, amasannyalaze tegabaddeko. Bakadde baffe abakulu abali wano mukimanyi bulungi nti enguudo zaano tebaayitanga MP akuyambe nga Piida yaliwo eyalimanga enguudo. Byenjogerako mubimanyi basebo ne bannyabo nti essomero eryo ery'Ensambwe lyabawangazi first grade eziwera. Ze nasomera wano mundaba bangulumize yewala yonna yonna, naye ndi mwana wa wano era njagala okukonvinsinga, njagala okibateeka mitwe nti n'omwana wo gw'ozadde oyo atambula nga tambadde ngoye asobola okufuuka nga Kyagulanyi n'okusingawo. Abasinga ku mwe nasoma nabo mbaze mbalaba abatoopi bannakanjako mwenna muli wano. Si kyanjawulo. Kale osobola okugamba nti nalinga mugezi. Naye n'abaana be muzadde bagezi basebo ne bannyabo. So bwe twogera ku nkyukakyuka twogera ku kutereeza obulamu bwammwe. Mwabegomba ekibafuula ab'enkizo waiso ne kinyanya kitulaze. Mwe abegomba ekino bafuula ab'enkizo nti wano we kitandikidde wano. Naye enjiri eno gye tutambuza basebo ne bannyabo yayagalibwa era nekkirizibwa abantu okwetoola ensi yonna. Si nsobi nti bwe ngende Busoga bampita Ngobe, si nsobi nti bwe mbeera mu Arua bampita Obini, si nsobi nti nno bwe mbeera mu Ankole bampita Musinguzi, oba bwe mbeera mu Acholi bampita Ogengla PM. Naye nga nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, mutabani wa Ssentamu, bazadde bange bombi babaziikaawo okasuka n'ejjinya ne lituukawo. So kyanjawulo era kya kitiibwa okulaba nti abantu baffe abeeno temwakoma bukomi kukkiriza amazima ge tubagambye ge twajja twetisse. Tewali akyogeddeko, naye muganda waffe oyo Ali Benz twali wano bwe twalina kampeyini wano yalina n'ente y'okusala kuba enkera yali Christmas, naye akajambi akasuulawo n'agamba omwana omulala agenda agisale, nze ŋŋenze. Ne tugenda wamu era bwe nali mpandiika amagye gange y'omu ku bwe twasooka okuwandika mu bafuut soja ne tugenda ne twetooloola eggwanga lyonna lyonna nga tukola kampeyini yakugoba Nakyemalira. Paka olunaku lwaleero teyalekeraawo kukkiririza mu nkyukakyuka eyo. Enkyukakyuka eyo gye twogerako basebo ne bannyabo gy'eyokuwa abantu baffe ekitiibwa, naddala abantu baffe Muzeeyi Mukatuliki. So bye twogera ku nkyukakyuka tetwogera kukola ffujjo. Twogera ku kutereeza mbeera basebo ne bannyabo. Nzayogera wano Museveni yajja mu bukulembeze nga nyina emyaka emeka? Kati ni myaka 42 ngenda mwana mwesa, ndi musajja mukulu. Singa nazaala bammangu nandibadde n'abazzukulu. Abavubuka bannange mwenna Museveni ababbyeko emyaka gyammwe egy'obuvubuka mwenna n'abaana bammwe tebalina ssuubi liraba ku bulamu bukyukako. Enkyukakyuka kwe kulekeraawo si buli bwanguzi bwokka naye obubbi. Basebo ne bannyabo batusolozaamu emisolo, mubeera mwekaliisa, mubeera mwekanya olw'emisolo emingi gye babataddeko. Naye triliyoni 10 triliyoni miliyoni erimu emitwalo 100, si bwe kiri? Naye biliyoni erimu miliyoni 10. Kati
kati trillion erimu billion 100 naye buli mwaka babba trillion 10 ze million omutwalo gumu no ze billion omutwalo gumu ze million emitwalo 10 ezo sente bazibba abazibbanga beba abakozi ba Museveni. Sente ezo basebo ne banyabo zisobola okukola enguudo z'omu Uganda zonna, siza wano Gomba Jemba yokka, size Busoga yokka, naye enguudo za Uganda yonna mu myaka 3. Bintu byentwogerako bisoboka. Nze ntambudde ensi yonna, waliwo ensi gye bayitanga Singapore. Ensi gye bayita Singapore yali njavu nnyo okusinga Uganda. Ne kati eri mu first world. Dubai gye musindika baana bammwe okukolo bwa Osigalo n'obwasikali. Dubaiko buyambi mu Uganda ku mulembe gwa Amini. Tuvuma ba Amini naye amalwaliro n'enguudo zonna kwetambulira zazimbibwa ba Amini abataasoma. Amini teyaweza yadde emyaka 10 mu buyinza. Museveni agenda mu myaka 40. Emyaka 40 baganda bange. Naye ku mwenna abali wano Gomba ani ayinamu emitwalo 5 nga tegiriko kizibu. So betuba twogera ku nkyukakyuka basebo ne banyabo tugezaako mumpulize bulungi ebyo bye tugezaako okutereeza zizenga kibagamba nti ne bwojjawo ate kiviira ddala ku mukulembeze kuba nange kennyini bwe nandibadde president nga nzikiriza obubbi nga nzikiriza okulya enguzi tewandibaddewo njawulo kyova olaba tugezaako balaga ne ku buyinza obutono bwe tuyina omuntu yenna bw'aba alidde sente z'omusolo obanga alidde enguzi obanga abbye mumanyi kye tukola n'abali b'enguzi. So enkyukakyuka gye twogerako kwe kugezaako okutereeza ebyo ebintu byonna nti sente just ze babba obubbi mu revenue ezo zokka nga tonnayogera ku zi classified budget ze batawaka accountability ezo zokka mu myaka 3 bwe manze ndi mu buyinza kitwale nti buli luguudo simanyi bakyegonza nzira Namabeya simanyi na Jochi simanyi luno lwekalu ezo zonna ziba za chorus. So njagala mumanye nti ebigenda maaso mu Uganda temuyambibwa buyambibwa. Chorus bwakolebwa wano oba talina okukolebwa emyaka 40 egiyise. Tebakuyamba buyambi okusaawa amasannyalaze ezo ze sente z'omusolo z'osasula. So bino ebintu tugezaako bitereza baganda baffe bisobole okubayamba bituyambe ffenna. Nze gwe mwogera mwansomesa n'enterera nandibadde neesirikidde ng'abalala abaali baatereera saali mwavu nnyo ne kubanga baganda bange ne bw'obeera mugagga otya ng'oli mu baavu 10 egw'obeera omwavu owa 11 ne tumanya nti mu nsi ekulembe ne bw'obeera mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma ebweru obeera mugagga ng'abagagga abalala kuba oluguudo naawe oba nannyini waalwo ng'omugagga Fabi bw'ali nannyini waalwo. Bw'ogenda mu ddwaliro wadde accident ogifunidde ku baganda ekulemberwa obubi ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma ebweru obeera mwavu ng'omwavu yenna yenna kubanga ne bw'oba ovuga benzi bwegwa mu kinnya ekutuka shooko ng'ewa taxi bwekutuka shooko ekyenjawulo ndi bweziseza benzi ziba za bbeeyi. Obutali bwenkanya bujja kunyiga kyekimu. So betugezaako okukyusa basebo ne bannyabo. Mukulu benzi ono yategeera ensonga eyo. Nemmwe bannayigomba ndabe bangi abakomplaininga naye nze njagala ate kubeebaza bwebaza kuba mwatuwagira mwatulonda wene Gomba nawangulawo ba MP baffe bonna bawangulawo ate si wano Gomba wokka basebo ne bannyabo Uganda yonna twagiwangula. Nze njogera wano sijja singa mwana wamwe nga president wa Uganda omulonde ow'amazima ekyo tewali muntu yenna asobola kyogera mu Uganda bw'akyogera bamukwata naye Museveni antya kuba tasobola kunkwata akimanyi nti watudde ffe tulina okuba nga tutuddewo ate ye alina kubeera mu kkomera. Kale nno Mzee Mukatuliki okulopa kutokulopye wakyama
era ssebo ensonga zo zijjakolebwako. Tudde ku Muzeeyi Benz. Muzeeyi Ali Benz oyo ne bannaffe abalala muze mulaba nti gwe balaba nti Wakyagulanyi nnyo ba NUP nnyo gwe batuukirira oyagala ssente meka. Muzeeyi Ali Benz oyo baamutuukirira nga baagala omuwa ssente n'agaana. Baamukuba emigo baamutwalako mu kkomera n'agamba kyenjagala nkimanyi, sirwanirira kyange nwanirira ky'abaana n'abazzukulu. Kuba bye tukola si byaffe. Tubeera mu bulabe, tutambulira mu kufa, naye tumanyi kye tukola kigenda kuyamba buli omu n'abo bennyini abatuwakanya. Njagala okubategeeza muli b'amaanyi singa mwekkiririzaamu. Musobola okukyusa ekitundu kyammwe n'ensi yammwe singa mwekkiririzaamu. Ate temukkiriza abantu bonna bamala mu maanyi. Omusajja omu omugezi Malcolm X yagamba tewali muntu asobola kufuula muddu okuggyako ng'omuwadde olukusa. Yeffe tubawo olukusa. Balinga abazungu bwe balijja nga baagala okuwama ensi yaffe baayitanga mu bantu bakulu abo be twesiga. Omukulu w'eddiini, omukulu w'ennono, omukulu mu myaka mu kitundu. Ne bobote bwe baakola. Mu abato abataaliwo ebiseera ebyo. Newankubadde nange nali muto. Naye tuzze tunyumizibwe kinaana. Obote bwe yali ayagala okuwamba wano yakozesa bataata baffe ebiseera ebyo. Waabeeranga wano omwami baamuyitanga Kiwanuka. Yali chairman wa UPC. Yakwata bakitaffe n'abasiba akandooya ng'akolagana n'omukulu gwe bayita Sokolo. Omwami Kiwanuka oyo kati wakyali asobola mumanya. So temutya nga bafunyeyo omutaka omu ne bamukozesa. No, mwetegereze bwetegereza. Kubanga we batyo bazze bakozesa akakoza mutale, bakozesa Besweri Mulondo, bakozesa abantu bangi. Abamu baavu basirikira eyo, abalala babatta busse nga basobbi. So nze tekinneewuunyisa bujjani bagamba omusajja mukulu oyo nno yeewaddeyo ku lw'abasajja, abaana b'okukyalo babasibye babawambye naye asigadde awagira abasajja. Naye obusajja obwo tebukwagala Muzeeyi era bujja kutuuza mu ttaka ate bujja kutta. Bajja batabaagala, Museveni tabaagala. Museveni tabaagala. Omuntu yenna bw'akulaba ng'owaddeyo abantu ababo ku lulwe, lwaki olowooza asobola okwesiga? Lwaki olowooza asobola okwesiga ng'alaba nti gwe osobola n'okuwaayo abaana ababo? Kuba ffe wano mu Buganda omwana taba wanjwemu. Bakadde baffe mwe mwatukubanga emigo mutusanze tubbye emiyembe gya Haji Semaili e Kampungu. Mwe mwatukuza tuli baana bammwe. Naye omuntu yenna yenna akulaba ng'owaddeyo omwana owuwo, si lwakuba omwana we ayogera bikyamu basebo si wemula. In fact we nabeereranga ate nga ndi mulaasi nga ndi mubanda nnyo ate baali banneesembereza. Naye ate bwe navaayo nga njogera ebyamagezi nga njogera ebizimba ebiyamba eggwanga, olw'obuwoomi bw'akasente ne bakola ki? Naye njagala okubategeeza baganda bange amazima gabeera mazima. Era obalaba nga amazima gavaayo bwegatyo temuggwamu maanyi basebo ne bannyabo. Njagala okuva waggulu nze nga mbazambuza maanyi mwenna abamanyi ensonga n'abatamanyi ensonga. Red Zone TV kwoli wewale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bwe nkugambye nti bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bibadde bingi naye njagadde at least tukugiremu ebyo ebitonotono obeere ng'obifuna bulungi nnyo. Maaso awo ngenda kujja n'amawulire, weekumire ku mukutu guno, ngenda kujja n'amawulire ebbaluwa Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi waliwo yaŋŋambye toddamu kutuwa bigambo bya Dean Lobowa Sava naye nja bibawa kubanga nze nkola mawulire era byonna mba nino bireeta. Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi oluvannyuma lw'okuba nti yagenda mu kkooti ng'ayita mu balooya be bannamateeka be ku nsonga ez'enjawulo, wetwogerera ebbaluwa yafuluma emabegako awo nga Dean Lobowa Sava yateekamu kye bayita defense oba okwewozaako. Dean Lobowa Sava mu kwewozaako kwe njagala okutegeeza waliwo yagambidde nti bigambo bye nnali njogera si proof wabula bigambo bugambo bingi era bigenda mulabisa. Ngenda kubikuŋŋaanya nkuleetera ekiwandiiko ekyo nkikusomere atannakiraba era nkubulire ne strings attached ebintu byonna ebikwata ku nsonga ezo. Wano kye bayita okugamba nti keep your eyes on details. Ngenda kuba nga nze ja mukutu gwa Red Zone TV atanna subscribing nga kikole tubeere nga tutambula ffenna.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubanga ebbanga ddene nga bagamba people pie abavubuka bokka, nkakasa ne baganda bange bafuut soja bangi baali tebamanyi nti ono muzeeyi Ali Benzi taata wange mulamba, nga bwetubeera eri afunga bulungi saluti n'agikubanga fuut soja yena ne tukola byonna kubanga ye nnono gye tuyina. Bwe mulaba mukulu wange oyo yamperera ne bwe mulaba nga bwe tubeera mu bantu ng'oli president nakuwa ekitiibwa, eyo nnono gye tuyina basebo ne bannyabo. Era ye discipline gye twagala ogenda nayo mu buyinza, ng'owa poliisi togenda musanga ng'akubye muntu oba ng'alidde enguzi. In any case tujja kuba tubasasula bulungi. Tojja kusangayo musirikale ng'emmundu ye agikozeseza kutulugunya abantu. Nedda, amagye galina kumansalo za ggwanga nakuuma abantu nga bali safe. Basebo ne bannyabo temugenda kuddamu kusanga ddwaliro nga teririimu ddagala, nti omukazi afudde nga teyandifudde, afiiridde mu lutalo lw'okuzaala. Kyafuuka ddi okuzaala kufuuka olutalo? So ebintu bwe bityo basebo ne bannyabo bisoboka ate nga tugenda bikola kubanga tumanyi wano waffe tuzaaliddwa wano era ne bwe tuba tunaaba tufudde tujja kuziikibwa mu ttaka lino. So tewali kigenda tulemesa. Njagala okubawumulanga baganda bange mulemereeko, mutwale ekyokulabirako kya muzeeyi Ali Benzi. Abadde musajja wa kitiibwa, alina famire naye nga yeewaayo ku lw'ensi ye. Kitalo nnyo, kitalo ddala, tufiiriddwa nnyo baganda bange, famire ya Ali Benzi tubasaasira. Kitalo nnyo. Kye tusobola okukola kiri mirundi ebiri. Okusooka kwe kusigala nga tuli ku mulamwa kwabaddeko obulamu bwe bwonna, kubanga kiribeera kya bulyaz'amaanyi bwe tulikyusa ne tuva ku ekyo kyafudde alwanirira. Ekyokubiri kwe kusigala nga tuli wamu. Eno famire y'abazira tetugenda kugyerabira. Lazima bwe tuli batusomose ne tutuukayo tuli mujjukira mu ngeri ey'enjawulo. Kitalo nnyo tufiiriddwa muganda waffe ne tusigale nga tugenda. Nviira ddala waggulu abantu b'eggomba mwenna, ndwawo okufuna omukisa ogwogera nammwe. Mumanyi ngera Comrade Waisa bwe yakyogeddeko ti singa bwe yafunidde akabenje n'abeerawo nga tewali amuddukira, singa bagambye Bobi Wine oli wali, singa ze patro zatuuse dda n'emmamba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So nene waffe bannemesa okwogera nammwe kuba bamanyi bye mbagamba bijja baggula amaaso. Bagenda kujja bagambe nti Kyagulanyi abadde alimba wamate muli baavu, Kyagulanyi abadde alimba wamate tubabbako ttaka. Tumanyi nti wane waffe Koome mu Kitemu ne kyalo kinga oyise Kasaka mu Nkwale emitale 3 ne bajja, omusajja tazaaliddwa kuno n'agamba wano wonna nagulawo. Bwe batyo bakola naye nga mugenda kukkiriza ebintu ebyo kubanga bayisula wali ne bamuwaayo sente gweziti nti bannayuganda babuuse, bannayuganda amaaso gonna maggule. Bwe kibanga kye mu bye twaluubiriranga ku bye tufunyeeko kwe kuggula bannayuganda amaaso, bannange mulabe ate nammwe mugule amaaso g'abalala. Bw'olaba omuntu yenna ng'agezaako okuziba amaaso akulage nti okubonaabonaako okugwanidde oyo mukyamu, byakugamba bigaane, bikyawe n'obikyawa, kabeere mukulu atya, kabeere wa kitiibwa atya. Temuzaalibwangako kubonaabona basebo ne bannyabo. Tuli mwaka gwa 2024. Temuzaalibwangako kubeera mu mbeera eno, no. Musaanidde ekisingawo. Amawanga amaavu agatalina byabugagga bya mu ttaka ng'ebyaffe, agatalina ttaka ggimu ng'eryaffe, agatalina bantu bagezi ng'abaffe, gakulaakulana gagenda mu maaso. Neffe tuli mu kukolera famire ya Museveni. Wali olabye eggwanga ki eribeera awo myaka 2 nga terina Bank of Uganda terina gavana, kubanga Museveni yennyini ye gavana wa banka. Mwe tekibatuula mu bwongo n'obeera awo ng'ono omusajja ye pulezidenti, mukyala we ye minisita w'ebyenjigiriza,
kyokka teyasoma. Mutabani we yakulira amagye, ono muganda we Salimu Sale ye bosi wa buli kintu newankubadde talina kifo kiriawo naye yakulira budget esinga mu nsi yonna. Ono Kuteesa yakulira kino. Nemukkiriza ebyekitumbavu bwe kityo abantu begomba. Musobola obigaana. Omugigi gwaffe temugukkiriza kuguba gwa bayizi. Bawalakira tebaali batiitiizi. Basentamu tebabadde batiitiizi. Bamuzeeyi Kindu tebaali batiitiizi. Be bawandiikanga abayeekera. Bajje Babiyasaali tebaali batiitiizi. Baguliko tebaali batiitiizi. Tebaberangako batiitiizi. Bamwanje Babalaba tebaali batiitiizi.